Munange chotomanyi bonjagadde otyonze muli onkoze kyejoto. Amanya gange mpitibwa Simire Judith. Nina emyaka 25 noonya musajja kuva ku myaka 3.45. Agala omusajja alina ku ssente nga anankyakazaako ne twambulamu. Saagala busajja obuwunyakamu n'ebigere. Njagala omusajja nga ali smart nga height ye nnungi n'obwayambala fitting ng'avaayo. Anankolera business. Mwana muwala ng'onyirira ng'oyaka kiki? Neteekamu ssente. Otya? Senkola ze neteekamu. Biki by'okola ebyo? Nina omulimu gwenkola. Okolera luddawa? Ntinda. Ga ssente tozeeguya. Bwe mba nzifunye nzeeteekamu. Omaze ebbanga ki nga tolina musajja? Maze emyaka 5. Byonna? Ye. Gwe omuwala alabika bw'atyo? Ekyantamisa abasajja. Nina omuvubuka eyankwanako. Era n'enzaala nina omwana alina emyaka 5. Kwegamba nantamisa abasajja bonna n'endaba nga bayaayi. Era njagala omusajja anajja kunneewangulira nga tali mu luyaaye nga yali serious ku kyakola. Nantwalako awutu ne tukyakala ne tusanyuka nankola ne business. Eby'omubuliri obitegeera bulungi? Ebyo byo mbitegeera era neetaaga omusajja nga amanyi omukwano nga talina na nsonyi. Wali tobimulaga? Ali mbimulaga. Atalina nsonyi ayagala akola atya? Kwegamba nga talina nsonyi bwengamba tubeeko we tulaga oba tugendewa nga talina nsonyi yena ali free. Mumanyi mulimu obusajja kwotambula nako ne kagamba sooka ogende nkusangeyo. Musajja gwe nasobola okutambula naye we mba njagadde wonna. Kyogamba osobola okwenyogera mu lujjudde? Bw'aba mwami wange nkikola. Mwana muwala ebigambo ng'obitaddemu esswaga ng'enjogera ennaku zino bwegamba. Era eby'ennaku zino byo byaswaga. Oli waswaga naawe? Siri waswaga naye bwerubanga liyingidde nalyo ndiyingire. Kagana omusajja naye oyagala nga naye waswaga? Waswaga naye nga tayambala balance. Nze bano abavubuka basiba balance nebanga erimu amayinja saagala. Balance oba otegeeza ki? Bano abambala empale ne zigwa muno. Bano abavubuka abalina n'enviiri saagala. Bali batya abo? Seetaaga. Kakati bisaanyizo ki byatalina kuba nabyo? Ebisaanyizo sandyagadde musajja musiraamu. Kuba omusajja omusiraamu tajja kusobola kuntwala bwenjagala. Nga wa? Anti oyinza okuba nga waliwo abayimbi balina gye bali nga njagala tugendeyo ate nga tasobola alaba nga bya shaitani. Oba agenda nga ku biici alaba nga kyabukuswavu nnyo. Kati alina kubeera atya? Alina okubeera nga saizi nga munene muwanvu naye nga talina kibuto nga muddugavu. Saagala musajja mweru nnyo. Kiki ekiri mu basajja ab'embuto? Abasajja ab'embuto bw'ayingira mu kisaawe tateebagoora. Okakasa? Obiyinamu obumanyirivu? Babimbuulirako era n'aba balina mubakaavu. Obikakasa otya? Banyumiza. Kati nze ndi munene bwe nafuna ekisajja ekinene era tugwa duro. Kugamba oyagala omuntu ng'awulira ng'ali atya? Ng'awewuka bw'okuba kunsula nansulako oba nange nemusulako. Abakolera? Abankolera ate akasajja nga katono nnyo nnyo nnyo. Ko sikeetaagerako ddala nga katono nnyo ate nga kaddugavu sikeetaagerako ddala.
y'essimu anaabanga neetaaze eri 0778 31 38 Ebyo byoniba kyokka n'olibye yaniba mazima yansuubiza ensi n'eggulu titalindeka kawe nsome baba sennakowadda kubanga byendabye byo bingi tebibaleka mazima ddala by'oŋŋamba kyokka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya agange nze Sekyanzi Gaddafi. Mbera Kawala ndi muzukulu wa Katongole omukulu w'essiga mulema. Agalamidde essingo omutala Kibuga. Ng'oyakidde mu kyambalo ekyo. Muzeerako kwolesa busiramu ekitiibwa kwa busiramu bwange mbwagala kigamba olimu eddiini eddiini ninayo amaanyi nga bw'owulira kulabikako ojambalira mu byambalo owange bwe kirina okuba olina emyaka emeka? nina emyaka 25 kati muli owulira oyagala mukazi afaanana atya? njagala omukazi nga musiraamu nga anampisa bulungi nange muyisa obulungi nga tukwatagana nga alina empisa era nga naawa abakadde bange ekitiibwa nga tayagala obusiraamu. Saagala mukazi atajja kumpesa ekitiibwa oba atajja kuweesa obusiraamu ekitiibwa nganze kuba obusiraamu bwange mbwenyumiririzaamu nze mmanyi kikifudde kyendi atali musiraamu oba nga anayagala obusiraamu naye mwaniriza n'okusingira mbadde njagala musiraamu. Kakati mwana mulenzi ninayo kyannyinazeeyo kinyirira kyaka naye lwakuba nti si musiraamu. Bw'abanga nakkiriza obusiraamu ekyo si kigaana nga naagondera obusiraamu nga bwe bulagira nja muwoowa. Omukyala gwogenda okwewanga wanaaba ayagala omutwalako autu gendeko ku biiki mulye ku bulamu embeera eyo ogenda gikola otya? Ekikulu ebyokucakala ebyo sibyettanira era sibigendanga namu. Ffe we twakulira ebyobucakaze mbirabidde no mu tawuni sigenda mu firimu tubangenze mu firimu n'ebyo byennyini sibirabanga nako mapiki sigamanyi. Kakati ebyobufumbo bino ebyokuwasa wabitandika ddi era wayise ebbanga kinga oyawukanye n'oyo gwe wasooka okubeera naye? Oyo gwe nasooka okubeera naye nze yagenda nga nali mu katale nali nsuubula era tuba tumaze kuva mu nnimiro bulungi tumaze okusoga emmere tugitadde ngenda giteeka ku motoka era okwawukana maama we yamutwala banzi bakolaki bagenda naye si kugamba nti okwawukana nti namuvuma nti oba nakolaki nedda abewaabwe tebamusitula ne bakolaki bamutwala n'ebintu byange byonna. Kati wayise ebbanga ki? Ebbanga liyiseewo ya myaka 2. Wayiseewo emyaka 2. Olina abaana bameka? 2. Obeera nabo? Babeera mama wange ate tikugamba nti anajja agambe nti ndi mugagga
siri mugagga niwamufuna mpola nagana janga tuteesa tukanya mpozi omukyala yandyagadde okumanya omukyala nkimanyi nti ali ku Bukedde TV kati agenda okwewangulira akulaba yandyagadde okumanya biki byokola. Nze omulimu gwenkola mvuga kigaali gwe mulimu gwenkola twala muwogo nyanya butungulu kubanga nayinako naye embeera eyo gye bampisaamu kati ndi mu kutetenkanya mpola mpola teba njagala omuntu gwe tuteesa ekintu kimu tukulaakulane tukole nga tuli babiri ate saagala ajje nga nfuna omuwala ate ajje nga nina ataddemu akolesi baddemu bansitule ndaba buli lwe ndaba nga bona kyekimu. Kakati abakwetaaze bakufunye batya? Abaneetaaze bayinza okunfuna ku namba yange 0729839 n'omutima gwakuba. I'll never share with you love, 'cause I was left to die. Why? Nalina kumukwano nange naye kwabula. Kono jange bana bawala ne bana balenzi mubalabye buli omu kyayogedde mukiwulidde essimu bazibawadde buli omuntu aba ne choice. Programu yaffe bwetyo bwerabise amanya n'eddoboozi sigadde ndi Philip Kagwa omuyeza mwenga bulijjo tebeerabya nti ebatuukisibwako Harambe Muchozi Mix Uchumi Supermarket Royal Property Consultants sikana omulundi ogujja mubeere bulungi.